Omulabizi w'emikono James William Ssebaggala mu kugenda okusisinkana Katikkiro Charles Peter Mayiga awerekeddwako mukyala we Tezra Ssebaggala n'abaana baabwe asoose mu kafuko ne Katikkiro nga tannasisinkana bannamawulire. Mu kwogerako eri abagenyi be Katikkiro asoose kwebaza omulabirizi olw'obuweereza obulungi kuba buli bw'abadde ngadda mu bitundu ebyetoolodde Mukono ku mirimu gy'Obwakabaka abadde nga ayanirizibwa bulungi. Mukyagwe kubanga essaza obulabirizi bw'e Mukono bulimu essaza ly'Ekyaggwe ndowooza n'ery'Ebugerere n'Ebuvuma, naye buli lwenkoze emirimu mu bitundu ebyo mu masaza ago ku ludda olw'ekkanisa gy'atwala mu masaza ago sirinawo ensanze buzibu wadde n'awamu. Mu ngeri y'emu Katikkiro ajjukiza abantu ba Katonda okukimanya nti emirimu gya Katonda okutambula gyetaaga obuvujjirizi bw'ensimbi nga kino kyeyoleka nnyo naddala mu nkulaakulana ezibeera mu bulabirizi era nti kigenda kuwa ekifaananyi eky'amaanyi eri Bishop anaamuddira Bigere. Emmotoka zinywa amafuta, ennyumba mwasula esasula amasannyalaze n'amazzi, essente enkalu bwe zitabaawo emirimu gya Katonda nagyo gisobola okuzingamu. Katikkiro yeebazizza obulabirizi bw'e Mukono olw'enkulaakulana ennungi naye ng'omuntu kw'ossa n'Obwakabaka kubanga ebiseera bingi Obwakabaka butambulira wamu n'enzikiriza. Omukululo gubadde gw'amaanyi nnyo era nkakasa nti abanaabaddira mu bigere bajja kusangawo omusingi banaayongereza. Mu buweereza buno Katikkiro yeebazizza ne mukyala w'omulabirizi olw'okumukwasizaako ne batambuliza wamu emirimu. Omulabizi Ssebaggala yeebazizza Obwakabaka olw'obukulembeze obulungi bwe basobodde okukoppa nabo ne batambuza ekkanisa. Nga byonna twagala okwebaza kubanga obadde lolomodo waffe. Tubadde tukuyigirako ebintu bingi era Mukono tukoze ebintu bingi. Ono era ayongedde ne yeebaza Katikkiro lwa pulojekiti y'Emmwanyi Terimba gy'agamba nti yakomeddewo ddala mu bantu ba Buganda wadde nga mubaddemu ensonga ezitannatereezebwa. Amaanyi g'otaddemu ag'okulima emmwanyi tweyanza nnyo kubanga abantu baffe batuuse ekiseera ng'owebuuza wa we bajja ssente. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.